Akakiiko ka Exams Security Committee olwaleero kazzemu okuwuliriza King James Atwine eyatwalayo okwemulugunya kwe ng'avuganya ne Brett Ramirama gw'agamba nti yali emabega wa UNEB okutuuka okusazaamu obuyigirize bwe. King James Atwine gwe twakulaga wano mu malindirire sabbiiti ewedde ng'agumbye ku kitebe ky'ebigezo mu ggwanga ekya UNEB wakati mu kuwakanya eky'okusazaamu erinnya lye mu lwokaano olw'okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Isingiro North olw'ensonga nti empapula ze ez'obuyigirize empewefu. Olwaleero azzemu okulabikako eri abakulu mu kitongole ekya UNEB ekyambogo gyasinkanidde abatula kakiiko akamanyiddwa nga Exams Security Committee. Committee ekwasaganya ebigezo mu UNEB etuwadde omukisa okuwulirwa ku nsonga okusookera ddala ekitusanyusizza batugambye nti kati tetukyawaka oba result zino ntuufu oba nkyamu. Result gye ziri UNEB ezirina era nga ziri mu mannya ga Atwine James. Ono ng'oluno alusonga mu minisita w'amagana Brett Ramirama nti yali emabega w'okusazibwamu kwe olwaleero atwalidde aba UNEB obukakafu obwoleka ddala nti yasoma n'afuna n'ebbaluwa eya ssina ey'omukaaga. Ffe gye tuyitendanga muntu mbadde ngiina ate ne nfuna n'ebbaluwa eva mu NIRA ekakasa nti eyendanga muntu ntuufu ate eri mu mannya ga Atwine James. So identification ngikozeeko bulungi ne nfuna n'ebbaluwa okuva mu basomesa abansomesa nga head teachers bombi owa O level ne A level ne balaga nti omuntu gwe muyinaawo ye Atwine James eyatuula ebigezo bye ku index number z'enjawulo okusinziira amasomero nga bwe nagayita maga A level ne O level. Ate n'ekirala sizenzeka obuvuddeko nalaba omuvubuka ali ku mawulire ng'agamba yasoma nange mbunkozesa epapula bye. Oluvannyuma lw'ensisinkano ebaddewo munnamateeka wa Atwine Emmanuel Alma alina byatubuulidde. Ate wabaddewo omuntu mulala yenna claiminga avuddeyo n'aleeta bujulizi nti uno omusajja ali awo si yeye Atwine era singa abadde si yeye mu mateeka ga Uganda kimenya mateeka bandibadde bamukwata okubeera impersonator. Ono era abadde n'abantu bazze nabo okukakasa nti yasoma era nga nabo balina bye boogedde. Atwine tukashoma nawe twamara hamwe senior 6 nyenda UNEB emurekure agenda yesimbe yagumizemu na programs zo kwesimba. Bebe kitukushaba no kurikiza Atwine James ekyakushaba ekachebero mu system ekakakasa ngo mushaka koraki akashoma ekamuhandikire baruha akagitwara mu electoral commission bakamugaruza ballot paper nico tukushabita akashoma nico tukwenda kandi tukwenda batucherereze kuba turyabwire twenda kuza ballot Isingiro North. Wabula akakiiko ak'ebyokulonda katutegeezezza nti ensonga eno okutunulwamu ku ludda lwa UNEB erina okukawandiikira mu butongole nga bwe gwali ku kusazaamu Atwine. UNEB yawandiikira akakiiko kakati ebitabeera mu buwandiike ebyabaala okusuuba tetubigendamu. Kyambadde Shadrack Joshua yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.